Okay, bana Flash on television tubala musiza konyo mwebale kubawo ati mwebale kwekumira kumpeo ku mukutu gaffe akwetuliyo kwawereza nga bulijjo era basaba kiri kintu kimu busanga program eno tegeza ko munone muno nti Professor Kasozi Mukizimba abayingiddewo ku different analysis ebintu ebigera maso mu gwanga mwafuze mutya no mwasibe mutya abanyona abanyoro katimbara mukize mu roho musibire muta abaganda banaffe mwasuze mutya mwina East African community abarizenyu people from France abamba buze ntya bingi West Africa twabuziza kumwina from Zimbabwe South Africa Zambia mujebale kumunyemwe n'abana Uganda abali eyo n'olwensonga eyo mwebale kubayo bana Uganda abali mu fobye njawulo tubagaliza okwero bulungi naddala mu abali munsi ezirimu ko butabanguko omuli Israel abali mu Iran abali mu Kenya n'ebintu kikeche bigena maso embere gena maso mu gwanga wano iyo efose ya tabu ensangi zino gwe se ne just newunya nti bekiba kirwadde kigenda kikula mwalabeke byabadde ko ne wa studio se kikubo ndoza bali ne dodo oba bali mu gundi yemo simanyi bulungi sodo mwalabye ko bakubye omwagizi wa sodo mu na Uganda bambi yafiridde nawo si lutalo ni atenga bine ebintu bibadde wadde mu kibina kya national platform biri mu NRM twebuuza lwaki embeera eni egenda bweti maaso era twaladdeko omusirikale omunga agamba ye ali ready okuwagira his excellency Bobi Wine mu ngeri emu oba kyoba yawangudde ekigambo mundu si kikulu nnyo kuba akalulu bawangula abaagala okuwangula bwe banawangula nze nja kgenda n'ekyo ekiribaawo bwe bawangula nja kgenda naki n'ekyo ekiribaawo naye nga tetuli mu mundu emundu si nnungi tewali kalungi kali mu mundu baana bange emundu tuzirina emundu njirina wano naye sisobola ng'onvumye kugijjayo nenjikokinga nenjikutunuzaamu bwe njikutunuzaamu mba nkusse yadde sikubye naye mba nkoze eki ogwo musango kati sijja kukikola n'abaana mbagamba abagayingidde emundu siyo emundu yagwanga okukuuma abantu emaali yaabwe obulamu bwabwe ate naawe tofulumya sasi nga tewali nsonga ofulumya sasi okutaasa oba okwetaasa kuye naye abazitwala ng'ekikulu naye n'abasaasira we should not misbehave to that extent kofuga nduke mukulu Kasozi embeera eyo ey'omusirikale oyo ayakoze bye yakoze naye ono byayogedde kitegeeza ki ensangi zino so okusookera ddala tulina okumanya nti abasirikale bano basigalamu n'essensi yaabwe ey'obuntu basigalamu ne power okudecidinga ki ekyokukola ne level ya civilization ebintu ebyo byawukana amagye waliwo ge bayita professional army n'emirundi egisinga bakozesanga bye bayita barbarians gabanga magye nga naye tebategeera na kirungi Roman Empire eyo yabayinako nga we balumbanga kati balumbako ekitundu ekya Alexandria Egypt Alexandria yayina library zirina ne million nga 10 ez'ebitabo mu BC naye baayokya zi library nga bo tebalina kye balaba mu value mu bitabo ebyo yes kakati kye bakugamba nti no amawanga gagezaako professionalizing amagye babeere nga bamanya ebifo eby'omugaso nti eno kyaki nti eno library lino somero bano baana basoma n'ebiraki ovala tulina ku kye bayita professional army then n'ebeerayo ne badrafti nga bo bayingiza olwa papasi Uganda tula emirundi esinga tuba twolekera akalulu ne bagenda balikulutinga abaana simaya SPC ba SPC ba SPC ne badraftinga ab'oku byalo n'obalaba nga babali olutuuka mu kalulu ne babayingiza magye akalulu oluggwa ne babata abamu ne babawayo bwe babawadde obusente ne bagenda abantu abo tebaba na training emala nga professional army
kaakati tujja kwebuuza ku babiri saategedde nnyo nekya abaakubye eri omuntu none eyakubye wembageraageranya njawulo wakati wa professionalism. Omusirikale ono abadde akulaga nti no ye asobola okuwagira Bobi Wine olaba nga ye muntu alabika ayiseeko mu academies eziwera asomeseddwako ku political science ate era ayiseeko mu bingi era ayina ebyokulabira kuba abasirikale bano basoma basic military training babasomesa ku political science babasomesa revolutionist n'abasomesa Fidel Castro revolution yali Cuba yali etya Vietnam revolution n'abasomesa ebyenjo byonna ne bibawa perspective ennene ti amawanga ago gakyusa gatya ensi gatabuka gatya kyekyaviirako obutaba aftermath kyali kitya oluvannyuma lwa kino kyali kitya abasirikale bwe batyo emirundi egisinga batuuka ku situation n'akozesa amagezi ge n'atagendera ku order amazaale ne perspective byalabye n'atagendera ku order naye wogwa ku drafti gwe bagize obugizi akyayina amaddu g'emmundu akyayina ki kyangu okukola ki therefore mu butambi buno obubiri twawulewo ono eyakoze kino olaba nga musirikale ali profession ali skilled ali versatile yakubye wassa kikubo tosobola nakuwa identity ya muntu oyo nti yegundi ekitegeeza walyesanganga n'omuntu oyo be bano ba paramilitary wabula bafuna ebyambalo by'amagye ne babyambala ne bagenda protecting abantu abamu era nga basavinga interests z'abantu abamu abo. Absolutely. Omuntu ye yakubye ate okubanga ku nkambi ezebbiri eyakuteesa eya Sodo then eriyo n'enkambi endala abalwanagana nnyo ya gundi balwashande brigadier eriye yandifa kawoya abo boolaba abo abantu abo abana kumpi buli muntu ali mu kalulu esemba bulaako olina okubeera ne gurupu y'abaparamilitary erimu luki face face awatali etosobola kalulu kesemba bule kaakati ku leve eyo ebifo ebyo bingi obisuubira oli afuna gagunisige agantu agayina boda agayina ki agakoze ki ne bambala n'ebyambalo babeeramu n'ebyambalo nga bitaano ebyamagye abalala bali mu leeya ne bajja bakola ebifo ebyo. So twawulewo ku bantu abali professional n'abantu ba drafti oba ba paramilitaries abasavinga interests z'omuntu n'abasavinga interests z'eggwanga. Omusajja ono kyeyayogedde it's the way to go. Balabyeko enjawulo nti revolution zijja empire zibaddewo ne zigenda abasirikale ne basigalawo. Batugamba nti leaders go, people go, but the nation remains. Era chovolaba nti nono juzi Donald Trump yawa yali agenda mu nsi ki ayalinga CDF of America chief military chief of command namugamba bwoba ogenda and anything happens eggwanga jja kusigalawo is it to protect the nation and its people. Yes. Genda nga Trump not the president of America. Kati lyejjeeryo eriri professional. Era abantu bano be bantu abayamba guidinga amawanga agamu okutereera. Portugal gye njagala okubawako ekyokulaba ku muntu ono era abantu baali badde batambuza nnyo akatambi ako ne tumuwa credit era tuba mawanga agategeera omusajja oyo twali badde tuteekawo ne gundi hashtag ne tumumobilizingira ssente ne tumuwa ekirabo. Because avudde eddoboozi ly'eddene. Yes, obubaka bukulu twali badde kati media ez'enjawulo twali badde tusonda ssente omusajja ne tumunoonya ne tumukwasa ssente agende asigale ku njiri eyo n'okuwa ekifaananyi abalala. Absolutely. Nti omukulembeze yenangase amagye galina okuka kuba mu America mu constitution yaabwe bateekamu kye bayita supremacy clause. Okay. Supremacy clause nga kiraga ku magye ne ba civilian ani ali supreme. Ye supremacy clause. Era supremacy clause neeraga nti no ba civilian bali supreme over the forces. Era mu America waliwo bagiyita Safri's Dictionary of Political Science. Ye dictionary ekuwa buli bigambo byonna bino bye tukozesa geri mandaling biki ya compiling ebigambo byonna ebikozesebwa mu politics. Nene nnyo abantu bangi baali gifunye. Era kati Dr. Mwabeerako mu America nze yannemu okufuna ojja accessinga. Naye nga eyo ekuwa ebigambo bino gye byatandika supremacy clause naye baakubamu
nga bakulaga akaana akato myaka nga 6 nga kavuga endogoyi enkulu enene ya ttani. Ku supremacy kilosi kitegeeza ki nti eggwanga donke wakasinga akolebwa abasirikale. Naye ate civilian ajja n'abafuga. Barack Obama talinaako training yonna, ajja n'abafuga. Ye supremacy kilosi. Nti omwana ono atalina knowledge avuga endogoyi ebaddeko ne mu ntalo esisa ebigaali ebitagambika omwana n'agivuga. Democracy we yalibadde ng'amagye gasobola okukola ki okutambuzibwa civilian. Absolutely. Kakati ono kyalimu kyegamba nti media tukoze bubi. Ono omuntu twalibadde kakati tumuwadde awadi omuzira w'omwaka guno nga tuzimobilizinze kuba obwo obubaka political gesture nene nnyo eri ensi mu kaseera kano ke tugendamu. Era twalibadde ebipande nga buli wamu ng'omuzira omanye twakuza heroes day abantu balibadde oyo omusajja kakati nga tumuwadde ku bazira abanene. America baddira embwa ne bagifuula omu ku bazira yataasa abantu abawera bomu nekutukako n'amagulu naye bagiteekako amagulu aga artificial nga batambula n'emidaali erina muzira. America bawaako ebinyonyi okubeera ebizira mu state emu eya ndowooza Nebraska. Obusaanyi bwalumba ebimera ebinyonyi byafaayo ne biri obusaanyi okubukaliza ne bitaasa abantu enjala. Ekinyonyi bakibumbamu n'ekibumbe ne babiwa obuzira byataasa ensi. Kati ono neda sikuseka waliwo bino bikaroli bika bino ebiri wano mu Lufula bino ebyo binene binamungona agakaloli againe emimwa eminene wano mu Lufula wano balina gye bayiwa kasasiro kuba mubamu emisaayi mubamu ebinyamanyama ebintu of that kind binza okujja nga 123 nebitandika okulonda obunyamanyama ebintu ntebicafu kyafu nga birongose ekifo kati bana abasajja nga bali bikuba ne mbagamba mukimanyi nti nno bino mugaso gwa maanyi singo ebinyama ebyo byasigalamu okuwunya singo okitegeera so bwoyogera bwotyo I've just my brain driven direct ekiri wano waffe wano nti bikaroli birongose ekitundu abantu bye batamanyi naye oli n'akwata ejjinya n'akikuba n'akimenya ebibenda byalibadde byabulabe n'okukuba byalibadde tebikubwa. Absolutely. Amawanga gali kyembalaga nti watudda kubaza entulooza bannabyabufuzi gundi afuna omudaali waliyo ebintu bye tutawa midaali ebirina paati ennene ebinyonyi baabiwa omudaali genda erashola ab'ekibumbe kye baabumba mu mmese kya bulonzi ekinyirira obulungi nga naye bajjukira emmese zonna ezaafiira mu lutalo lw'okutwala ebizungirizi mu bbanga. Emmese ze zaakolebwangako experiment ku radiation mu bbanga okuyita mu radiation belt bagiyita Van Allen radiation belt mubeera particles enjuba zive ezikuba ebizungirizi ezikuba buli kimu amasannyalaze okuyitamu awo kati okugeza impact ya radiation ku muntu batwalanga steboni ze bateeka mu bizungirizi obutono era mu 72 yali ndowooza Apollo eye-17 eyasembayo batwalamu obusteboni 5 nga baagala bawotwala bamanyi nti no bujja kumalako ennaku ezo nga tebulidde steboni emala kumpi ewiiki nga teridde nga tebufuse tebukoze eki naye batesitinge balabe radiation egenda buyisa etya era bunaatuuka butya mu microgravity mu bbanga ewatali gravity bukomewo omusaayi organis n'abazikola zitya messes ezaakola experiment eziwera ne miliyoni ezaafanga era shabazisiima ne basimba ekijjukizo so tuleme kulowooza nti abazira tujja kuwanga waliyo ebintu ebitali weebi kaakati n'omusajja ono twalibadde tumurespectinga lwaki kiwasigina abasirikale okumanya nti no bacivilian they are supreme over the army. Kyagulanyi wabanga akutte ne wabatategeera byabufuzi nga gwe bawulonze yoyo abasirikale mukkakane civilian supremacy kye twalibadde twogerera kati abasirikale kyalibadde kibawa okumanya nti kyenju weziba zizze muteekemu okulowooza yadde ode ebeera yakugambye mundu nkirina wano naye nogikusongamu ate nga kyekituufu ekitegeeza woosongera omuntu intention kumpi oba omusse ekikulaga ki Russia waliyo revolution eye bagita na Blood Sunday amagye aga Cossack aga San Nicholas lwali 1919 Russian Revolution aba basivilian bekalakasa Blood Sunday amagye gaali gakuuma olubiri
galumba ne gatta abantu era Russia bazimbamu ekijjukizo ne bazanyamu ne firimu Battleship Potemkin omwalo gwe Odessa Ukraine abali batambuddeko waliwo steps ziringa kumpi mu 8 ng'okkirira ku mwalo otambula kumpi nga kilomita namba oli ku madaala gokka kakati abaserikale bava eno waggulu bajje bagobe abeekalakasa ku mwalo naye mu kutambula wokka baalinyirawo n'obwana obutone bwabikayabika amaanyi ge bakosa okukka bagoba abeekalakasa era bakolamu ekijjukizo Odessa ku mwalo okujjukira abaafa nalaba omukazi wambi yali avuga akaana bataddeko ne byambuleya mwe bavugira akaana omusirikale gatto lyokka lyakoona akaana ne kayiringuka kati ku madaala bwafiirawo basirikale be bataliimu kulowooza nti yadde tugenda okugumbulula abantu naye ate collateral damages zino ono kyakulaga ti omusirikale tokola bwotyo era Bloody Sunday yavaako okukomya obwakabaka e Russia revolution yatandikiraawo naye olaba it's unfortunate wano mu ggwanga tugenda kigetagattana kino ono omusirikale eyasika abantu wano ku lwokusatu zali thinking nga 11 wano ku kitabo kya National Unity Platform abajjati bali bakoba abantu omukyalo oyo n'akwata abasikawo n'abasikayo olwamala obbasikayo I hear because kinako evidence but I hear bamuteeka mu kkomera yali muzira kuba yataasa abantu okuttibwa but the only payment kumuteeka mu kaduukulu mbujali ali mu kutulugunyizibwa anti kakati ebyo byeneyezaako abantu obutamanya basira be baliwo kati waliwo ddosa ku National Unity Platform mubumbe mu ekibumbe kibeere wali yataasa embeera kijja kuencouraginga n'abalala mu mubumbe mu ekibumbe awo so tulina okupraisinga gundi zino symbolism kiraga kinaalijja alimanya muteekeko wali ebiwandiiko ti Mahatma Gandhi genda wali ku Nayiro ojja kusangayo bya Mahatma Gandhi n'abalala bawandiiseko ne biography we ono yakola bwati ne bwati ne bwati mu biteekeko awo absolutely kino wekiba kiga abaliddako emyaka 10 bali musomako nti ono yagira n'abasirikale bali banga babagamba nti omukyalo oyo bali bakola bwe bati ne bwe bati nekiba so kakati kyenkulaga nti abasirikale tuyina okwencouraginga professionalism eno tuvumirire biri ebikyamu professionalism yemu eyo eyalagiddwa omusirikale ono Portugal ebikolwa by'abasirikale byakyusa ensi n'okubonaabona just basirikale Portugal waliyo revolution bagita Carnation Revolution ndowooza yali May 25 1974 bannange ensi yafuna obuweerero lwa bikolwa by'abasirikale abatono nkuwaako case studies ez'enjawulo Carnation bali bategeeza revolution y'ebimuli Portugal balinga ebimuli amawanga ago gonna aga Europe ebimuli babitwala nga kintu kikulu nnyo kakati wagwawo revolution olw'okuba nti no government eyaliko baali bagita Estado Nova ng'ekulembera prime minister Macheo Caetano ne yali president Tomás Americas yali president Caetano prime minister baali nakyemalira abatagambika nge Portugal webituuka ebiseera by'okulonda president opposition babawaako omwaganya okutambula mu kube campaign webiggwako teri kuddamu mu kiseera kya kalulu nga basiba aba opposition ojeno mawanga gaali gakyali mu colonialism ya Portugal Angola wa Portuguese colonies zaabo nabo nekitagambika nga police ya pide eriga bakwata n'embwa n'eruma omuntu nezimumalawo abantu batuuka ne bibatama ne bavaayo ne beekalakasa batandikira na mu matundiro ga bimuli nogamba naye nedda kigenze wala ne beekalakasa abantu bakola revolution olw'okuba batandikira mu matundiro ga bimuli bagamba buli muntu okwetaba mu kwekalakasa kuno beera n'ekimuli tulage nti no tetuliwo lwa bubi wabula lwa nkyukakyuka kakati we bayungula police ya pide n'amagye omusirikale omu yatunulira abantu bagenda okukuba n'agamba banne nti nedda mu bano betukuba temuli muganda wange naye ate mwali bamu muganda wo
zowanga ayinza okuba bwe simulaba naye ate owuwo simumanya ayinza okuba yali mu bano oba owagundi ow'ettololo oba owagundi yes kuba Dr. Nze Kasozi wemba ndi Muganda wenaakuba wano nga mu bantu kale katugante muli mu Muganda ate n'ow'ettololo ajja kukuba Abaganda singa ffenna tunaasumulula omuliro so n'abagamba bannayite mukuba era kye yakola bambi omukyala yaliwo n'akwata akamuli n'akasonse kamudumu gw'emmundu revolution yatandikirawo ey'ebimuli bonna abasirikale bagenda basonseka ebimuli mu mundu teri kuba masasi tebakuba masasi nebamaliza nga regimu ekyuse era Carnation revolution yemu ku revolution inspiring abantu wano nti amaanyi g'akamuli galeeta okujjako obukulembeze obubi yes lwa musirikale omu kufuna conscious nti nze wenkuba abawa abemasanafu newange gyenva eruweero waliwo agenda okuba abeeruweero yes kaakati eyo ye conscious ejja mu basirikale gye tulina okupraisinga ku musajja ono absolutely ekyo nkimaze kusaidi y'omusajja oyo era tugenda kukimalizaawo so n'olwensonga eyo nze I'm requesting please ayina enamba y'omusajja oyo oyo jeno oba meja mugimpe enamba y'omusajja oyo mugenda tujakola fundraising tumwebaze ate nange kino nja kisaba omukulembeze One Nation to platform His Excellency Bobi Wine. Such a kind of information nti ebereko mu archive tubakolenge ekyo okulabirako anga bano bakasiri gwanga bayogeranga tolina kuba ku muntu wa bulijjo kakati ebyo byonna birina okuwandika bafunewo abawandiisi bagenda bawandiika Clement security operatives there are those who are not in conversation with this current regime kubanti bakirabye nayo owasodo sekikubo abantu babakwimama masasi tena kye bakoze atono atugamba bannange you shouldn't yes consciousness that consciousness is very kati kye tuyina abantu bano tuba persuading n'abalala okukola obulungi era omusajja anfune namba ye kindly ginsindikire omusirikale oyo oba omusirikale gosebo oba jeno oba whatever you are called kindly mpa ku namba tusaana okukyazaako agende maaso n'okusomesa ensi yaffe nti kindly omusirikale omulimu gwe guli ABCD dokita ne waba tasomeseza yasomeseza kimala ffe tulina okwongera okumulungula bino bye yasomeseza yatuwadde ekyokukola wabula tumweba ensi emanye nti naakola obulungi yeebasibwa n'abasirikale abalala bajja kuwalizibwa okugamba lwaki omuntu ono yeebasibwa abantu essaawa eno abantu bali badde bamuteeka ku profile abakola key holders twalizikoze omuntu oyo netumutendereza eyavuddeyo n'ayogera kyongera okupaswedinga bali abalala okukola kuba ndishwa and confident abamu kubona Uganda bannaffe muyinza obutakitunula ng'ekintu ekikulu but that his statement that he made revolution etandikira bulungi ddala mundu mubeere nazo naye ozikozeseza ensonga kudefendinga border naye kwedefendinga so sikuziza ku civilian tewaliwo nsonga nnyo okwetagisa kuza ku civilian at any cost tetunaba kufuna abacivilian balumba basirikale nti kumutemako omukono so twali badde tulagaidiraisi ezo zeyatuwadde nesitugaidinga ate ne opposition muveeyo awali akalungi mu appreciating tuveeyo omusajja ono tumusoosowaze tumufuula omuzira wa nuupu mutekeko mu headlines kugamba inzo ogwange ngukoze naye bano media bannange please kindly omusajja wonna waali kubeera insensitive ku nsonga yes these are the things I've talked about ntugamba n'oli munaalabireko n'oli bw'anaakiraba n'agamba olaba oli jeno yayogedde bwati naye atenze koporo naye beera ku side ngamba sometimes it comes in my mind nedowooza oba nabakuba bannayuganda si bannayuganda I think maybe sometimes we have what we call language barrier ayinza okuba omuntu namugamba gundi ozitandika nga tabitegeera tetwesiba ku baforena ne baforena si be batutte bannayuganda bannaffe naye lwaki wengenda okudda kale tugenda okutandikirawo eno program yaffe ekomyawo kuba akalulu bawangula abaagala okuwangula bwe banaawangula nze nja kgenda n'ekyo ekiribaawo bwe bawangula nja kgenda naki n'ekyo ekiribaawo naye nga tetuli mu mmundu emmundu si nnungi tewali kalungi kali mu mmundu
baana bange emundu tuzirina emundu njirina wano naye sisobola ng'onvumye kugijjayo nenjikokinga nenjikutunuzaamu bwe njikutunuzaamu mba nkusse yadde sikubye naye mba nkoze eki ogwo musango kati sijja kukikola n'abaana mbagamba abagayingidde emundu siyo emundu yagwanga okukuuma abantu emaali yaabwe obulamu bwabwe ate naawe tofulumya ssasi nga tewali nsonga ofulumya ssasi okutaasa oba okwetaasa